بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أملوجة طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمبزا الله سبحانه وتعالى أكوانغا توسيزا مكدكانو tumusaba obulungi obukalimu wamu atutaase n'obubi n'obuzibu era obukalimu. Oluvannyuma okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira kw'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukyagenda mu maaso ne omulamwa gwaffe enkozesa ya adhikaari wamu n'edduwa nga bwe yazikozesanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulungi atulaba olwaleero insha Allah njagala tube nga tutunuulira ku adhikaari ezikozesebwa ng'oyingira mu nnyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Buli lwoba ng'oyingira mu masjidi mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikubirizibwa era kisomesebwa okuva ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba oyingira mu nnyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala okulembeza okugulu kwo okwa ddyo n'okozesa ebigambo bino: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatika. وأن يقول كذلك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. kyonna kyoba okozesezza ku bigambo ebyo insha allahu taala faqad asabta sunna, oba okwataganye n'ebyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza. Ekisooka, buli lwogamba bismillah ng'oyingira, kiba kitegeeza ku lw'erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala, naye nga bba etegeeza al-isti'ana, okusaba obuyambi okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala asobole okuba nga akuyambako mu kuyingira mu nnyumba ye, akusobozesa okuba nga okola ebyosaanidde okuba nga okoleramu, ate era akuwe ebyo byawa abo baba bayingidde mu nnyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera ey'omutendereza ne mu mbeera ey'okuba nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tukozesa ebigambo bino ebitusomesebwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kusoose na linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera y'omusaba okukuyamba n'okuwa obusobozi okuba nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mu nnyumba y'ekitiibwa. Oluvannyuma n'ozzaako okusaalira ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ogamba nti wassalatu wassalaamu ala rasulillah, okwogerwako emirembe byonna bibe ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ay Allah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, ay Allah nziguliraawo emiryango gy'okusaasirako. Osaba Allah tabaraka wa ta'ala okubanga akuggulirawo emiryango gy'okusaasira kwe. Limaadha, lwaki? Olw'ensonga nti ekifo ky'ogenda okuyingiramu oba ekifo ky'oyingiramu kijjudde rahmat, kijjudde okusaasira kungi nnyo okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga nti oba oyingira mu kifo ekyo weegayirira Allah abe nga akuggulirawo emiryango gy'okusaasira gyonna. N'olw'ensonga eyo, muganda wange omulungi atulaba, toyingiranga mu kifo ekyo, toyingiranga mu nnyumba eyo okuggyako ng'oyogedde ebigambo ebyo. Hadithi eva ku Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala almasjida, omubaka bwe yabanga ayingira mu muzikiti, qaala, yagambanga bismillah allahumma salli ala muhammad. Wa idha kharaja qaal bismillah allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga ayingira yakozesanga ku dhikiri eyo: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, n'oyingira bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, n'ofuluma. Eyo dhikiri weeri osobola okuba nga ogikozesa bw'obanga adhikaari endala mpanvuko oyinza okuba nga weekwata ku eyo. Anas radiyallahu ta'ala anhu gyatuyigiriza
حديث يكبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عصمني من الشيطان. وبكى عليه الصلاة والسلام حديث يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة تغامي تنبكى يغامي أنت إذا دخل أحدكم المسجد بوابانغا ينجد أومكم من مزكتي فليسلم على النبي. بانغو تولي لكم النبي السلام، بانغو ليتا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سالي لكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. oluvanyuma lw'okubanga omusaalidde waliyaqul banga oyogera allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ay allah nziguliraawo, kusaba onzigulirewo ya allah emiryango gy'okusaasira ku allah. wa idha kharaja bwe yabanga afuluma sallallahu alaihi wasallam yagamba nti falyusallimu ala nabi, era banga oleeta ekigambo kusaalira nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ogenda allahumma salli ala muhammad, allahumma salli ala muhammad. bwomala okuba nti omusaalidde bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ogambe nti allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ay allah nziguliraawo emiryango gy'okusaasirako. wa idha kharaja falyusallimu ala nabi, ne bw'oba era ofuluma enkola yemu gy'oba okola oluvanyuma nti allahumma asimni min ashaitan, ay allah ntaasa omulabe shaitan, allah nkingiriza omulabe shaitan. mugamu ku makubo ga hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam allahumma ba'idni min ashaitan, ay allah nesambya omulabe oyo shaitan. bino nno era tubisanga ne mu hadithi ya abi humaid ni abi usaid radiyallahu anhuma bagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa allah okusaasira n'emirembe bibe ku ye, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha dakhala ahadukum almasjida, bwabanga ayingidde omu ku mmwe omuzikiti, faliyaqul abenga agamba allahumma ftah li abwaaba rahmatika, ay allah nziguliraawo emiryango gy'okusaasirako. wa idha kharaja bwabanga afuluma faliyaqul allahumma inni as'aluka min fadlik, bw'oba ofuluma ogane nti ay allah nkusaba ompe mubimu ku birungi byo byolina. bw'oyingira mu kifo ekirimu okusaasira osaba allah kuwa rahma, ate bw'oyingira mu kitundu ekirimu okubanga osaba allah tabaraka wataala akuwe rizqi, banga osaba allah akugabirire mu birungi bye biyitirivu ennyo byalina byetutamayina muwendo gwabyo. allahu taala huwa okujjako allah tabaraka wataala yamanyi ebirungi byagabirira abaddu be, naddala abo ababadde mu mbeera y'omusinza wuuyo bamaliriza okubanga basinza allah baagala kufulumamu ne musaba allah tabaraka wataala abenga akuwa mu birungi bye byalina ebingi ennyo. ena abdullah bin amr bin asi radiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam tunyumizanga ajijja ku nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha dakhala almasjida, ombaka sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga ayingira omuzikiti qala a'udhu billahi alazim, neewogoma eri allah oyo omunene, wa biwajhihi alkarim, n'ekyenyi kyekyo ekyekitiibwa allah tabaraka wataala, wa sultanihi alqadim, n'obufuzi bwe n'obukulembeze bwe obukadde, min ashaitani arrajim, okubanga mpona obubi bwa shaitaani yakolimirwa. faidha qala dhalik, yagamba sallallahu alaihi wasallam singa omuddu ayogera ekigambo ekyo, qala shaitaanu, shaitaani yagamba nti hufidha minni saira alyawm,
olwaleero okuumiddwa okuva ku nze olunaku lwo lwonna oli mu bukuumi bwa Allah tabaraka wa taala. Ensonga nti bwanga okozesezza ekigambo ekyo ng'oyingira mu nnyumba ya Allah subhanahu wa taala, bw'obanga osobodde gamba nti a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Bw'oyogera ebigambo ebyo, shaytaani egamba nti hufidha minni sa'ira al-yawm, olwaleero okuumiddwa, togenda kubanga otawanyizibwa, togenda kubanga tukutawanye oba okulumbagana, olwekuba nti weewogomye eri Allah tabaraka wa taala ng'okozesa ebigambo ebirungi ebifaananako ng'ebyo. Kakati ebyo byonna bwe tulaba obujulizi obwo bwonna bwonna butulaga ekintu kimu, nti yustahabu lilmuslim an yaqulahu inda dukhuli lmasjid. Kiri mu sunna omusiraamu okubanga ayogera ebigambo ebyo singa aba ayingira mu masjidi, singa aba ayingira mu nnyumba Allah subhanahu wa ta'ala, kiba kirungi nnyo okwogera ebigambo ebyo. Wa inda alkhuruji minhu, wakadhalika nabwe kityo bwe tuba tufuluma okuva ku masjidi, era kyandibadde kirungi okubanga ebigambo ebyo obikozesa, ng'obikozesa ebigambo ebyo. Wa in tala alayka, singa biba bikuwanvuyeeko n'olabanga biwanvu nnyo, n'obanga okomye ku kino ekigamba Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, nakyo era insha Allah ajja kuba akuwa obulungi. Ne mu kufuluma nako n'ogamba nti Allahumma inni as'aluka min fadlik, ayi Allah nkusaba ongabirira ebimu ku birungi byo, ebimu ku byengera byo. Kyolaba nti akhi muslim, toyingira buyingizi mu bifo ebyo okujjako nga weegayiridde Allah tabaraka wa taala, kubanga almasjidi, ekifo ekiyitibwa masjidi, kijjuddemu alkhairat walbarakat, kijjuddemu emikisa, kijjuddemu ebirungi. Buli lwokituulamu n'otendereza Allah tabaraka wa taala, kiba kitegeeza nti ogenda kubanga empeera oyoola buyoozi, ebirungi bya Allah ogenda kuba oyoola biyoole. Lwaki? Olw'ensonga nti bw'obadde oyingira mu kifo ekyo osoose kwegayirira Allah tabaraka wa taala abenga akuggulira mu miryango gy'okusasira. Ate era ne bw'oba nga ofuluma mu muzikiti, era noweegayirira Allah akuggulirewo ebirungi bye, akuwe ku byengera bye. Tofuluma bufulumi bwotyo nga tomaze mwegayirira Allah subhanahu wa taala. Ekigambo ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bw'agambye nti idha dakhala ahadukum almasjida, ay ekigambo kino omuntu alina kukyogerera wano wayingirira, so si kyogerera munda, okyogerera wano woyingira. Nabwe kityo ne mu kufuluma, ekigambo kino kyandibadde kirungi ne kyogerwa ng'okyalina mu muzikiti ogenda kufuluma, ofulumizza okuguluka okwa kkono, ofuluma mu muzikiti n'ogamba bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik, ay Allah nkusaba ongabirira ebimu ku birungi byo. Nabwe kityo ekigambo bino bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kirimu ebirungi bingi nnyo, kirimu emigaso mingi nnyo, kubanga ozizzaako okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okimanyi nti edduwa yonna esigala ewanikiddwa mu bbanga awo okutuusa nga omaze okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Edduwa yo gy'osaba esigala ewanikiddwa mu bbanga hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, okutuusa nga omaze okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyolaba omumanyi ayitibwa Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku bifo ebiri sunna okubanga tusaaliramu nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu bifo byannyonnyola mulimu ekifo ky'okuyingira mu muzikiti n'ekifo ky'okubanga tufuluma mu muzikiti. Ebyo ebimu ku bifo ebitukubirizibwa okubanga tusaalira owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik inda ad-dukhul, tubyogera tugenda kuyingira. Allahumma inni as'aluka min fadlik, nabyo ne tubanga tubyogera inda al-khuruji, mu kaseera wetubeerera nga twagala kuba nti tufuluma mu muzikiti. La'alla al-hikma,
hikima eri mu nsonga eyo abamanyi abamu bagezaako kulaba nga bagitunuulira ne bagamba nti laalla dhalik lianna addakhira taliban lil akhira, olw'ensonga nti omuntu aba ayingidde mu muzikiti aba atunuulidde kusaba Allah muwa nkomerero n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba kusaanidde oyo omuntu anoonya akhira. Wal khuruj ati al khariju omuntu afuluma mu muzikiti talibun lil maash fi dunya, aba anoonya binaamubeezaawo ebinaamuyimirizaawo mu bulamu buno obw'ensi, yensonga lwaki asaba Allah muwe ku bimu ku birungi bye ebiri mu dunya. Ekyo nno tukisanga ne mu aya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faidha qudiyati ssalatu fantashiru fi lardi wabtaghu min fadlillah. Allah yagamba nti singa muba mumaliriza esswala oba singa esswala eba ewedde musaasaane mu nsi wabtaghu min fadlillah, mugende munoonye ebirungi bya Allah muyo, mugende munoonye ebinaabayimirizaawo ebinaabayamba okubanga muyimirizaawo obulamu bwammwe. Qiila lianna man dakhala almasjida fainnahu yanshaghiru bima yuqarribuhu ila Allah, kigambibwa nti omuntu buli oyingira mu muzikiti ebiseera ebisinga obudde bwo obuwaayo nnyo ku ebyo ebintu ebigenda okubanga bikuyamba ku akhira, n'okubanga ofuna empeera za Allah, okubanga ofuna ejjana. Yensonga lwaki wano osaanidde okubanga osaba Allah akuwa rahma okusaasira. Wa idha kharaja min almasjid, ate buli lwofuluma mu muzikiti osaasaana mu nsi ya Allah ibtighaa fadlillahi subhanahu wa ta'ala, ng'onoonya ebirungi bya Allah omuli rizqi ennungi, omuli rizqi ya halaali, nekibanga kisaanidde bw'oba ofuluma mu muzikiti n'ogamba nti Allahumma inni asaluka min fadlika, ay Allah okusaba obe ng'ompa mu bulungi bwo Allah tabaraka wa ta'ala amakulu mu byengera byo byolina ebingi ennyo. Nekibanga kitegeeza omulungi atuwuliriza nti kikulu nnyo omuntu okubanga osaba Allah tabaraka wa ta'ala okubanga akutaasa omulabe shaitan n'okudda ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, sawa inda dukhuli almasjid aw inda alkhuruj minhu, kakibe mu kuyingira mu muzikiti, kakibe mu kufuluma mu muzikiti, osaanidde okubanga osaba nnyo Allah akutaasa omulabe oyo shaitan, nga bw'okirabye omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abdullah bin Umar agambye nti a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytani ar-rajim. Buli lwobanga oyogedde ebigambo ebyo shaitaani ekola ki? Omuddu buli lwogera ekigambo ekyo shaitaani egamba nti hufidha minni saira al-yawm, olwaleero okuumiddwa, olwaleero lwonna oli mu bukuumi, sigenda kusobola kuba nti nkutawaanya, sigenda kuba nti nkubulankanya. Lwaki? Kubanga gy'oddukidde yasinga amaanyi, yasinga okugaba obukuumi obusembayo okuba obwa waggulu nga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil khuruji, ate bwe kituuka mu mbeera ey'okufuluma tukisanga mu hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam erimu ekigambo ekigamba Allahumma asimni min ash-shaytan, ay Allah ntaasa onkuume ku mulabe shaitan. Wama min shakki anna ash-shaytana harisun ala al-insani ghayat al-hirs, tewali kubuusabuusa, shaitan essaayo nnyo ebirowoozo byayo eri omuntu ono afuluma mu muzikiti, esobole okubanga ekulemesa okusaala esswala ejjudde obulungi, esobole okubanga ekufiiriza ebirungi bye wandibadde ofuna, okubanga ekendeeza omugabo gwe wandifunye omungi ennyo mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo harisu ghayat al-hirs ala al-insani inda khuruji, era efaayo nnyo ku muntu ono nekussaako nnyo ebirowoozo byayo mu kaseera woofulumira mu muzikiti. Lwaki? Liyasuuqahu ila amakini alharam, eyagala ebenga ekutambuza ekutuuse mu bifo ebijjuddemu haram. Waliyuqi'ahu fi mawatini riba, esobole okubanga ekussa mu bifo ebibuusibwabuusibwa
waliwo hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba inna shaitana qa'idun libni adam biatruqih. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti sitaani yekiise mu kkubo ly'omuntu mu buli kakubo konna, buli kkubo lyonna yekiise mwana adamu mu mbeera ey'okumulwanyisa. Ay fi kulli tariqi yaslukuhu al-insan, buli kkubo lyonna omuntu lyaba akutte, sawa kana tariqu khair, kalibenga kkubo lya bulungi, au tariqi shar, oba ekkubo nga bbiri okutte, fa in kana tariqa khairin qa'ada lahu, bwebanga byotuttemu byogenda okukola birungi, etuula nekukubiriza nekunafuya negamba biki byokola tebigenda kyebigenda kuyamba, bikumalira budde n'ebifaananako ng'ebyo. Bwe bibanga kkubo bbi ekukubiriza nekuwagira okuba nti ogenda mu maaso mu mbeera eyo. Nolwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tweyambisa ekigambo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatuyigiriza, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, nga twegogoma eri Allah tabaraka wa ta'ala okubanga ebbanga lyonna, ebiseera byonna atutaasa omulabe shaitan atalina kalungi konna kayagaliza muntu okujjako okubanga akulaba nga oli mu mbeera ya nnaku, mbeera ya kunyolwa, mbeera ya kuba nti buli kiseera kwegamba buli kiseera kyonna oli mu mbeera ey'obulumi, embeera ey'okkaaba, kwekubagiza buli kiseera kyonna. Shaitaani bwetu bweyagala okubanga ekulaba, naye eddukira eri Allah tabaraka wa ta'ala abenga akutaasa obubi bw'omulaba oyo shaitaani. Tweyanza nnyo baganda baffe mwenna abadde batulaba, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala mwenna abatuweera obulungi ku dunia ne ku akhira, atutaasa omulabe shaitaani. Allah atuggulirewo emiryango gy'okusaasira kwe, emiryango gy'ebirungi bye, tukakasa nti yonna Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okuba nabyo paka ate lwe tunaddamu okuba nga tusinkana musomo gwaffe ogunaddako. Saba Allah bankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.